waliwo ebika bya relationships nga tezaalina kubeerawo, nga tezaalina kutandika, ne zitandika. Ng'okutandika kwazo baalina okuzirabukira mangu nti relationship eno, one, tebadde meant kubeerawo, kyokka ebaddewo, naye okuva lwe tutegedde nti tebadde meant kubeerawo, now that tekinabeera too late katukiteeke mu nkola relationship eno ereme kubeerawo. Abantu ekyo bangi baba tebakimanyi nti relationships zaabwe tezirina kubeerawo. But I want to assure you, waliwo engeri nnyingi z'osobola okumanya nti oyingira relationship neyo relationship ebadde teri meant to be. You are forcing that relationship. Abamu basobola okubeera soba n'akyawula relationship ng'oli mu kugikaka, ng'oli mu kwetunga ku muntu, ng'oli mu kwetwala mu nyanga, like wetwala mu mbi, naye omanyi wrong turn. Abalaba ku movie mumanyi wrong turn. Abamu abantu beesiga nnyo Google Map. Naye mukimanyi nti Google Map esobola okukubuza. Eyinza oba nga I can't say it, at times it get confused. Naye eyinza okukubazisa obubi bw'obanga okozesezza mutwe gwa Google Map gwokka. Relationship waliwo lw'okwata ekkubo bw'oti okuva n'akapande akali ku w'otandikira ekkubo eryo nga kakulaga nti wrong turn. Njagala kutunuulira ebintu bigenda kubeera bisatu oba bina ebimu ku biraga nti relationship eyo oli mu kugiforcinga, oli mu kugikaka. Naye ng'oluusi gwe tokimanyi nti oli mu kukaka relationship. Kiki ekiva mu kukaka ekintu? Tukimenya kubanga okukaka kitegeeza nti ekintu kino kibadde kirina okuba nga kiflowing naturally, like nga kitambula bulungi, peacefully. Bwe tuba nga kakati tukikaka, singa ogezaako okukaka ekisumuluzo mu kufulu, ng'ekisumuluzo ekyo kigezaako okukulaga nti eno gy'onnyingiza si gye nnina okuyingira, ki ekitera okubeerawo? Kwonoona. Ne relationships nyingi tukutte ebisumuluzo ne tubiteeka mu kufulu za relationships enkyamu. Oba oliawo ng'ebisumuluzo tebirina buzibu naye ng'ekufulu enkyamu. Ate oba oliawo nga kufulu terina buzibu, yeeyagala n'okugiggula naye oli mu kugiteekamu ekisumuluzo ekikyamu. Nkwanirizaako nze Sozimo. Love story eya leero kitundu kyakubiri ekya sister tutasobodde kufuna lunaku lwajjo. Love story nelirikira okubeera n'ebitundu bisatu. Mu bitundu ebiddako ebya love story eno njagala kukulabulirawo. I was hesitating to give you this story yesterday, but I want to tell you and I want to prepare you nti relationship love story gye tugendamu eno ejjuddemu violence. Nkiddamu ejjuddemu kye tuyita violence. Tetunnabeerako na love story erimu violence. Violence mu Luganda butabanguko. Tetunnabeerako na love story erimu butabanguko oba violence nga love story eno. Waliwo inawulidde nga ne love story eno lwaki sigisooka nenjiteeko on hold. Lwaki love story eno sigiyimiriza. But ate olw'okuba ina lessons. Olw'okuba ina lessons. Katugende mu kitundu ekyokubiri. Nze nkwebaza okutambula nange leero ne bulijjo, and just know that I love you so much. Where are you watching from? Denmark. Wawo osinzira okulaba show eno. Leero in a special way focus yange njitadde ku mukwano gwange oli mukundaba ng'oli Denmark. I want to confess that I love you so much and thank you so much for watching. Kakati Senior 3 Mr. Sozi maama n'ekyokutuliza takyakirina.
atunze amayumba ge yalina ku kizinguuko, atutikka. Jjukira njoyininze siniya 3 ndi mu ttaamu yakubiri, ssente tewali gituka nga nina gisoma. Maama agamba kati y'essaawa buli mbuzi ku nkondo yaayo. Maama atugamba nti buli mwana ngenda mutikka dde ewaabwe. Maama ebintu byonna nalina mu kisulo byonna nga mbirina. Nalina keesi 2 nga nina keesi ey'ebitabo gyenteekamu n'ebyokulya bikikati endala nga ibala ya ngoye. Olumu kati ng'ewaka we nina engoye naye nga yo ku ssomero nga just kubeera nayo n'omufaliso biki eby'essomero bamanyika nga nina bed cover yange mu bulangiti byonna nga mbirina. Nga maama agamba omanyi mwana wange nti ye maama nali njagala nnyo okusoma nti tewali ssente. Nga maama mugamba nkitegeera ebintu tebitambula, twali tutambuza naye nga tebikyatambula. Olwo naasiraanya addidde ddala ku 0. Nga mugamba maama it's fine, tuzzaako ki? Nga tutuula ng'abaana atugamba buli essaawa buli mwana atikke adde ewaabwe babaweerereko. Misasozi nakaaba nga mmanyi gye ŋŋenda giyinza oli obutantambulira bulungi. Nga tugenda nga sisita wange nga babatikka nga babatwala ewaabwe, sisita wange omuwala n'omulenzi nga babatikka babatwala ewaabwe. Kati nga maama asigaza bano abato abasembayo 2 nga nze nga maama ntikka nga nange ntwala ewaffe. Natuuka mu paaka ezigenda mu paaka empya n'enkaaba. Maama n'angamba lwaki okaaba? Nga maama yonsindika mmanyiyo ekiriyo, nyinza obutasoma ku bigenda mu maaso bimmanyiyo embeera gye nayitamu. Nga maama ngamba guma ogende, sina kyakukolera, sina ssente. Jjukira nze sobola kutambula lugendo luwanvu nakati gye nali nalwala amagulu. Okukola nsobola naye okutambula olugendo luwanvu era sibisobola nnyo, kiri awo. Amago tukasale gabanga gakyannuma. Nga maama mugamba it's okay. Maama mpa ebintu byonna byenekozesa byonna, kesi y'engoye, bed cover yange gagipaakinga mu kikapu bwe yali ebeera nga ngenda. Maama ng'akubira taata nga mugamba omwana musindisa asomere eyo, siina ssente zimpeddeko, bizinesi zonna zigaanye, dduuka lyange lisaanyeewo. Misasozi nga ngenda ewaka. Bwe natuuka n'ebintu step maama wange kyasooka okugamba nti kati ononye eki olowooza omalewo obusente bw'abaana bange. Saamunyega nga nsirika. Taata bwe yajja nga nnyaniriza nga nsula mu ddiro kwolwo. Kati waliwo bulendooza wiiki emu abaana baddemu okusoma eyo mu kyalo nga bano bato bange bagenda batandika okusoma. Jjukira omulenzi oli omukulu oyo omukyala ne P7 teyagisoma, yamulema, yali talina bulungi na bwongo. Ate omulenzi ono omuto omulala ate ye ng'akyasoma, akyaliyo mu pulayimale. Jjukira ono omulenzi omukulu bwe yasigala nnyo mu bibiina. Kati n'akola ki ne P6 ne P7 kugamba teyagituula nakati. Nga mbeera ewaka ng'abaana badde kati taata mugamba nti bannange bazzeewo, omwezi olwo gugenze guweze ndi waka. Ng'abaana bazzeeyo naddayo ddi ku ssomero nze nga ngamba ngenda kufunira essomero ko nze kale. Nga muwa pasiripu yange ya P7 ng'agenda nfunira essomero. Nga ntandika okusoma nga omwezi mulamba ne wiiki emu. Omwezi gwakonga ne gwali nga ndi waka ntudde, wiiki yaddako ne ntandika. Ne ngenda ne ntandika okusoma.
Mwana akasoma wiiki emu ne bangoba oba baali baagala biki nze ne mugamba taata bangobye naye balina kye beetaaga nti kino. Kati nga bumanyi ebyebyalo naba kusomera eyo nga ndi stressed bangobye kyokka naakatandika. Kati waliwo wetuwempita kikko. Kati nga bumanyi ab'ebyalo baagala nnyo babuuza nti ne bw'oba omulengedde ayagala omunaawuze nti oli otya ebyo. Kati nze nalengera omukyalo erimu nimyo saamunyega nampitawo. Kumbe yavaayo najja nannengera wa wenkyama. Kati bwe yasanga taata akawungeezi nga nasanze muwala wo nampitako mu kkubo yadde okumbuuza kataata ajja ngamba lwaki tubuuza bantu nga nkuba. Ngamubuuza ate ani gwe saabuuzizza nga ngamba twasanze omukyala bw'ati ne bw'ati. Nga nzijuka ngamba namulengedde ng'ali eri wala n'ekkubo wala nno. Ne mugamba nze nadde sirina budde bukola ki bumunaawuza gy'abadde yambadde wala. Omuntu wabeera ku kkubo osobola okukola ki? Omubuuza newabeera ng'ali waka ng'ennyumba eri kumpi n'ekkubo osobola ofukamya ne mmubuuza sikirina mbuzibu. Taata ng'ayomba nga nsirika ng'oluggwa. Kati olunaku lwali lwa Saturday, lwali lwa Friday akawungeezi, omwezi gwali gwaka. Jjukira omwezi gwe namala awo ewaka abaana bannyamba luli mu biseera biri baakula, bawala bakulu, bavubuka bakulu, abaana basenga bonna be twalinalinako awo Oluganda gyo mikwano gya taata alina abaana abalenzi mikwano gye balinga mikwano gyange. Ne bali abaana abansanga nga mbuto nga nkaaba nga bwe bansoomooza ne nkaba nga mbagamba ngenda gamba maama kati nga bansanga. Kati akawungeezi tuzannya ewaka. Mazeewo ewaka ndoza omwezi mulamba ne wiiki emu. Ne wiiki emu nga ntambuza wiiki yakubiri. Mwezi gumu ne wiiki singa nsanga bbiri zaali ziweze. Tuzannya. Mwezi gwaka akawungeezi ssaawa zigenda mu kitundu. Kati omulenzi bw'agamba tuzannyemu kakebe wano konzeemu tuzannyemu kasaidi kya Saturday. Ng'abangamba kale kati ono omulenzi omuto yali anjagala oyo namba 2 ye kuva dda tukwatagana naye n'omulenzi ono omukulu nze era tetukwatagana namukyayira ddala obulamu bwange. Nga tubeerawo tuzannya kati tuba tudduka tugguka ku kkubo waliwo omuvubuka so mutabani w'oyo mukwano gw'oyo taata kati ate bannyamangako edda mu kusombanga amazzi. Kati tusanga mwezi gwaka akezi kaaka nga n'ekitooke osobola olaba omuntu nti wooyo. Kati oyo omuvubuka ngaga gundi bangambye wajja dda nti obadde kuno mugamba gyendi naze kusomera nagamba aze kusomera bane bulijjo obeera mugamba bulijjo mbeera ne maama wange ye Kampala nti obeera ne maama e Kampala nti nagamba njagamba mikwano gyange ne bagundi bali abawala bagundi obukyabajjuka mugamba bannange mbanoonya nagamba nja kumukubira essimu ajje akole ki akulabe. Ne mugamba ate gw'osoma nagamba mwana nze okusoma nabivaako kasente konzeeye. Kati twali tunyumya twalaba muntu atuyitako mu kijaketi nga yeebisse ebijaketi ebya bbulaaka. Kyesaamanya nti yali taata. Jjuka nze baba nabeera simulaba nnyo kati ate nze navanga ku ssomero ne nnyingira ne nkola emirimu gye mba nnokola ne nnaaba ne nnyingira lumu yange ne nza bitabo byange ne nsoma. Kati nga atuyitako nze saamanya. Kati omulenzi ono omukulu bwe yajja atuguma n'addayo ndoza n'agamba maama we nti gundi ayimiridde n'omuvubuka amukwana. Kati taata ayambuka ewaka step mother ndoza abimugamba nti oli alaka alina abasajja yatandise bwamalaaya biki. Kati ono amala okutunyumiza nono tulina ono omulenzi omuto ng'ono agenda nga tumugamba nkyojja kujja emisana ondabeko wendi n'emikwano gyange gigambe najja kwendi. Kasita nazze okubeera eno tujja kukwatagana nti kale. Mr. Sozi omuvubuka ng'agenda jjukira nze nagenda okuva bya maama nga eby'abalenzi si byendiko ntuuka ewaka tuzannya kati taata mpita obadde okwa kino oyo omuvubuka oli malaaya biki oyonoonye ssente zange oyinza okuba obadde tosoma maama wana ngambye nti obadde n'omusajja era biki elelelele leka nnyoko mbadde mwetunda. Mr. Sozi nawunga taata nanoga omuggo nankuba
taata bwe yankuba nanjasa omutwe. Taata nanjwa mangu agankubye njatisa omutwe akyankuba nsambye nga nkuba. Esitasozi nasirika. Natunuulira taata nga sirina kyakumugamba. Nemugamba nedda webuuka nti w'omumanyi. Nemugamba buuza mutabani woono omutaakubuulire nti saagala kuwuliriza. Onkukutte n'omusajja era biki giwunye bannanga nkubye akubidde maama wange muwala we omukutte n'omusajja era biki akubidde amangu ago maama we amuzaala muwala wange muzzukulu omukutte n'omusajja era biki ayonoonye ssente zange era simuza ku ssomero oli musajja abumbujja. Asirika. Mr. Sozi namira pini n'ensirika sanyiga taata nankuba jjukira akubye owakati kanfumise kumpi n'akawompo nga wona tetutuka kawompo omusaayi gufuumuka omuyitirivu. Nebuuza nkoze nti omusaayi guntandise okunzika mu maaso kati Kyenabakola jjajja azze bakuŋŋaanye jjajja atandika okuŋŋamba olina onota ssente za mutabani wange oli malaaya kireka n'ekinyoko kyennyini nakyo kimalaaya kyova olaba mutabani wange yoka n'atakiwasa bannange jjajja yafukumula ebigambo nsirise bajje amala okwogera nnyimirira mugamba maama wange malaaya ndi malaaya. Ne mugamba ebirala byonna kasasiro yenna mumwogere ne maama wange mumujje mu mboozi yammwe nti maama wange malaaya. Kimbaddeko mbadde siri malaaya naye wano wendi bw'omange musazeewo kiri gye muli. Taata ayombye atuddamu otya yeba n'ekino ekyana yeyombi bizinga gye mubadde mukola bwa malaaya n'ennyoko bannange ndaba omusaayi gugenda kunzigwamu nfe. Ntuula wansi neesibako akagoye ku mutwe omusaayi guleme okunvaamu ennyo nfuluma ng'atagenderedde tebamanya we nayita nga nziruka kuba wasenga kumpi just nafubutuka fresh nga nsala kuba nga nzikirinda wasenga nayita na mu lusuku cucu nga nsuka senga mukonkona nga senga gulwana ngamba olutalo ndobolidde naye oyo ye kitaawo yali akyuse nga tubeerawo nga senga ansimula omusaayi nga njiwayo sipiriti nga busaayi gustopingamuko ku makya yankezerezaawo mu ddwaliro ne banzigyamu akati akaali kamenyekeddemu. Kati we banzigyamu akati ne bantungawo wuzi kati senga n'ayita taata n'agaana okujja naye nga mu nnyumba yalimu n'agaana okujja. Senga n'agamba tujja tumwesomawo wiiki tugende ewaka n'embeera ewa senga n'abeera nga ndabirira senga n'ampa emmere wiiki ng'emu n'ekitundu wiiki ekubiri. Kati kusomera bakoni gyange nga bajja baŋŋamba tekyanakubuuza kuba oli mugezi naye kikusoma toliyo ngamba buulira ekyatuukawo nga baŋŋamba naye taatawo nga mubi. Kati nga senga nga mugamba kati omanteredde mugamba kangende ewaka nasooka mugamba kangende ewa kkojja mubuulire ekyo. Ojjukira maama wange bwe baamukubira ekiro ekyo maama ye yaŋŋamba agenda kujja nkubire mu kyalo ne maama wange tamanyi nsonga ki ebaddewo. Jjukira tukuze ne maama naye nga ne maama naye kennyini nga nkuba nze maama yankubako n'emmimba ejjovu. Olunaku lumu maama era yali agenza mu kyalo eyo okuziika. Bwe yagenda mu kyalo eyo ewaba okuziika tetuuka ndoza waka wa taata ng'ava. Kati maama bwe yagenda yatulekera edduuka kati omukazi n'aleeta ennyaanya. Kati omukazi bwe yaleeta ennyaanya ng'asabuseemu kumbi envundu yaleeta ebbokisi y'ennyaanya. Kati nze nga nkwata ennyaanya nga mukazi maama mukubya mugamba omukazi alese ennyaanya tumuwe ssente mmeka nga maama agamba muwe 7,000 nga nkwata ssente nga mpa mukazi. Maama yamalayo ennaku 2 olunaku lusatu n'adda agenda tuuka ennyaanya zonna nga zivunze nga maama ngamba okwata ssente n'owa omukazi kuzina ennyaanya envundu zonna. Mukazi ate maama nze nabadde mbimanyi waŋŋamye muwe ssente. Maama yampuliriza
Mr. Sozi mama yankuba kyatanangira nga nze nakulanga mama nangira wekyana gwe singa omanyi nti oli kinaku biki bane mukazi yanvumanga oli gukazi gunaku singa omanyi ennaku yo singa tombonyaabonya gwe mulwadde gwe malidde ssente mpaka nakati nno era kyabinangira edduuka lyenze nalisuula nze agamba nze kaniba litabakola kitabogerako neŋamba it's fine obadde bwannoma edduuka lyaggwawo ku lwange it's okay. Twakulanga tusonda ssente mu kabokisi tugula poloti n'oyo maama ekyo tonekituuka poloti era yagigula gyeri nange misasozimmo nga mbeera mugume yembeera kati mbeerawo ngamba senga kaŋŋendeko ewa kkojja mubulira ensonga ekolaki eyabaddewo ngende ewa kkojja nesimatula ntuuka kkojja muyitiramu mugamba kkojja ensonga ziri bweziti nebwekiti nga mubuulira ebyabaddewo senga yaŋŋamba ne mukazi we nnyoko we yali akusindika ewa kitaawe yatugambako nti ojja ye yatuweereza kaki yali atuweereza kaki kyenva nnyimirira ne ŋŋamba kkojja ne mukazi we ne bagamba kkojja ne mukyala kyemugamba maama wange talina kye yali abaweereza bantu mmwe jjukira maama bwe yantikanga okujja mu kyalo nga ne bw'aba nga zisizze maama wange yajjanga mu kyalo n'abaweereza buli kimu n'atika ebbookisi y'ebyennyanja n'abaweereza sukaali n'abaweereza obuwunga n'abaweereza sabbuuni buli kimu n'akibatikkira n'akisindika mu kyalo abantu abo ne bakifuna ne balya naye kkojja yannangira ne mukazi we nti maama wange tansindikangako waabwe era tebammanyi era n'ensonga tebasobola kunsuza tabagulirangako kwota ya sukaali. Mr. Sozi nasirika nentambula mpola nga nva ewa kkojja kati mangenda kkojja nangamba kati olwolagaana mugamba obuuza ki bwe goba tawanga kwota ya sukaali yadde akawunga ombuuza ki naye nga maama wange abafamily bamukubiranga buli mwezi baaba kino baaba tetulina sabbuuni baaba sirina kano baaba kali naye nga maama buli kimu akimu oyo kkojja munnange nga nva bwento mu kyalo nga nva ewa kkojja nga nnyambuka nzira ewaka nga mpita ewa taata natema ppanya nenziguka ewa ssenga bwe nagguka ewa ssenga nga mubuulira kyenzijja ewa kkojja ssenga n'agamba mwana wange obirabye k'okuze nno buli kimu ogenda kukiraba abantu bakyuka konze ye abantu beefuula nti ye abantu ku nsi kuno tulina emitima emibi nti ye oli mwana wange nti ye wano okusulawo sikugaana naate sirina bungi kasente kakola kikakwongerayo kusoma nti ye emmere yiyo olya olusuku luulo oba oyagala kufumba kifumba olye nti ye kakasente k'okulya akava nja kukakuwa nti ye nambeera ewa ssenga wiiki emu kyokubiri kati nga mugamba ssenga omanyi kansooke ngende ewaka eno nkette ekiriyo nti kale nasangawo step mother wange n'abaana nefukamira nembuuza step mother wange nagaana okunziramu nennyingira mu nnyumba taata teyaliiwo tuuka mu kisenge mwe nali nsula nga uniform ekitabo biyangulira taata kuba nagenda nenewa maama navaayo nga nina engatto stokisi ebina ebisoma kati negatesibamu nga byonna nnina naye uniform ebitabo peeni buli kyomanyi ekikozesebwa ku ssomero taata bye yali yangulira baaga nasanga taata abinnyambudde taata yawamba ebintu byange n'awamba ebitabo byonna n'abisibira mu kabada ye n'agamba eyo malaaya tagenda kugizza ku ssomero eyo malaaya sigenda kuddamu gisasulira fees
agenda akola obwamalaaya bwe ne nnyina. Olwo naabiŋŋamba ani? Ye muto wange ono namba 2 mu bo nga bo bazaalibwa omuli omukyala. Omwana oyo nga ŋŋamba baaba nkubuulire taata mubi nnyo, teyandiyogedde bw'atyo nga omuvubuka nga mulenzi ng'akaaba. Omugamba ebyo bibaawo mulamu, buno obulamu tubuyiseemu kusoomoozebwa buli kimu. Ne nnyumya ne mugamba olaba nkuze tuuka wano sirina yadde empale ye, yadde akapale ak'ekikumi oba ak'ebibiri sikayinaku mubiri gwange, nja kuyiiya. Kati nga nzito nga ŋŋamba ssenga nga nkaaba, ŋŋamba ssenga kiri bwe kiti ne bwe naŋŋamba omusajja oyo akwambudde engoye nti yee anzigyeko yunifoomu tetagenda kuzza malaaya ku ssomero. Ssenga n'akaaba. Naŋŋamba singa mbadde nina obusobozi mbadde ngenda kukuza kuba ssenga akaddiye. Mr. Sozi nga mbeerawo. Kati ntuuka essa n'ekyawa ŋŋamba nzizizzaako ki nga nzirayo ewaka. Emmere okugikuwa ya nduulu. Taata bw'aba nga akutunulako bw'ati atemerera eri bw'ati alinga alabye omutujju, nga bwe bamuwa emmere agenda n'agiriira mu lusuku tayagala kukutunulako. Taata nga neewanda alaba nga embwa, andaba ng'ekyonziira mu bulamu bwe. Mu nnyumba w'anaaba aneebaka ayingira ku mwenda. Bannange, bannammwe, Mr. Sozi nakaaba ng'ekiro ekyokuba nga nkiyiriba ne nkirya nga nange kye nakola nga nange sikyagenda mu nnimiro naye nga amazzi nga kiba nnyongoose waka ngira oluggya njoza ebintu buli kimu. Kati ekiseera kituuka ttaggali wejjira wa wano. Ntuula nfumiitiriza obwongo ne ŋŋamba maama wange teyasobola kumpuliriza oba okugamba nti kaakube essimu ayogere nange amanye obulumi bwe mpitamu nti buli buti ne bwe buti ne bwe buti, nti oba mwana wange kyava ku ki ove mu kyalo okole bw'otyo, kiki ekyatuukawo. Maama wange ebyo byonna teyabikola ki? Maama wange muzibu, maama wange mukambwe, maama wange muntu muzibu alinga taata. Maama wange talinanga budde bugamba nti oba tutulaawo tunyumyemu ng'abaana oba omubuulire ekikuluma, nedda, mukambwe. Kati natuula Mr. Sozi ne ŋŋamba maama ono lwaki ayogera bw'ati? Ye maama ono kiki? N'ensooka ne nsiikirira ne ŋŋenda ewasenga ne mugamba naye ssenga ngenda kuva ewaka ŋŋende. N'aŋŋamba ogenda kulaga ne mugamba nja kuyiiya. Nkulidde ku kizinga ate sijja kudda ku mazzi naye kasita ekibuga nkola ki? Nkimanyi kubanga mu kibuga omwo maama yantumangamu nnyo okugenda okusuubula ebintu by'edduuka nga twajjanga ffenna n'andagirira kati nga nange bwe mbanzize nga ngula w'abaaguze ng'era abakubira. Mr. Sozi lwa lunaku lwa Sande bwali budde bwa kumakya, taata teyaliiwo, maama ye yaliwo n'abo bato bange. Nakeera nga ŋŋenda mu lusuku nga nnoga ebbombo nga nnegoolweza nga nduyenga mu mazzi nga nnaaba. Sirina nno yadde 10, yadde 2 sibiyina. Nga ntuula nga ŋŋamba nkoze ntya bati kannayidu. Mala okuluyenga mmaze okulunaaba. Ntuula ndowooza nfumiitiriza obwongo. Kati nga ŋŋamba nzizaako ki? Nga nningira mu nnyumba. Jjukira nagenda ne keesi 2 ey'engoye n'ey'ebitabo byonna bye nali nkozesa mu siniya mpaka siniya 3 awo. First term bina kati jjukira no second term. Ntuuka sirina yadde 10. Mpakinga engoye zange. Ne yunifoomu yange y'ebulengo omuwala ow'ewasenga ye yagibba. Yunifoomu eya casual wear yagibba ne yunifoomu yennyini omuwala oyo yabibba nasigazaako sweta ku byonna. Kati ntuuka noonya yunifoomu sigiraba ŋŋenda ewasenga mbuuza omuwala oyo mugamba gundi ebintu byange gwe wabitwala biriwa? Kuba mu kisenge tuba tusulamu 2 ng'engoye zange ezimu siziraba nga oyo omuwala asirika.
bwe yasirika before nga sinaba nakulowooza nti nno before nga sinaba kulowooza nti nzijja taata yandeetera poliisi mu kaseera ako ke nabeereramu awo ewaka nga tetukyayogera nga ndaba ng'omulabe w'omusirikale najja nambuuza biki nangamba batugambye mbu olina omulenzi akugulira ebintu ebikozesebwa simanyi lipusitiiki nga mubuuza te lipusitiiki yaani jjukira ebiseera ebyo ndi fala mubuuza lipusitiiki yaani omusajja aseka nga mubuuza muvubuka kigugamba nga ngamba ndi bangambye oyagala omuvubuka bw'ati nga mugamba nga mubuulira ekyalo mugamba omuvubuka oyo gwe bayogerako simumanyi kubanga olunaku lumu nzijjuka twali tuva ku luzzi n'oyo muto wange kati nangamba oyo omuvubuka omanyiko nze nangamba weeri gundi eringa ewajjajjaawo kunze kati obuvubuka yatusanga tusindika ebidomola ku lusozi ate olusozi jjuka it was my first time okima amazzi g'ebyalo ku gaali tusindika ebidomola taata tuwadde ebidomola 5 n'oyo muto wange kati omuvubuka n'atuyisizaako ku lusozi n'atuyambako n'agenda kati nga omanyi ebyekyalo abantu b'ebyalo nti balina olugambo oli nagala mugamba nti nasaze obuvubuka wa mutabani wa gundi ng'ayambako muwala wo kuki nti oba yadde amukwana kati omusajja ajja ayogera nti omuvubuka bw'ati omumanyi namugamba nvubuka nga mugamba naye nyambako ku bidomera nga mbuuza omanyi ewaabwe ko nze ewaabwe simanyiiyo batugambye mbu yakukwana ko nze bakulimbye kati omusirika nga ngamba kiki ekyatuukawo nga mubuulira byonna ebyaliwo omusajja yanyeenya omutwe omusirikale atambula n'agenda kati omuvubuka oba babimutuusaako bambi simanyi kati ng'omusirikale ng'atambula ng'agenda bwe yagenda teyadda nga mbeerawo kati ntuuka mala okunaaba mpaakinga engoye lunaku lwa Sande budde bwa kumakya ssaawa zirimu 2 awo 3 nga ngamba muto wange omanyi ngenda omulenzi nga ngamba baaba olagawa nga mugamba omanyi ekisooka taata awambye ebitabo byange yunifoomu yange ku ssomero sikyasobola kuddayo nga mugamba bula bonna boofunye n'oyitayo ku ssomero ojja kugenda onoonya omwana bw'ati ne bati mu kirasi akuwa ebitabo byange ebimu bizze wano ewaka nti ye nga ngamba kati baba ogenda tuuka oti gy'olaga nga mugamba ngenda Kampala naye sirina dde 10 naye nja kukola ki nja kutuuka inshallah nga nva ewaka kati stepmother wange yali awo mufumyo ng'afumba ng'awaata naye ategeka bya kufumba nga ngamba olagawa nga mugamba bino tebikukwatako nga mugamba wabula ono omwana mukuume bulungi nga mugamba olwo n'omutamperekera nga mugamba gyendaga Katonda yasinga okumanya kijja kukola kikujja ebisigadde tunaabirabireyo aizulu bintu bwe namugamba kati nga muto wange ngamba naye baaba ogenda naye amakubo ga togamanyi kunze era sigamanyi bulungi nga ngamba baaba jangu tutemere eno ppanya sanga ate takusanga atayinza okukuba bubi nnyo nga mugamba okay kati nga ngamba kujja tuteme ppanya nga oyo muto wange nga ntemya ppanya nga tutuuka ku luzzi lweno mu bamaama wange wansi mu kkubo eddene kati batugenda waliwo omwami omu ku kyalo yali amanyi empisa za tatange za lugambo lwatuuka omanyi engambo z'obyalo zitambula musajja ngamba nawulira ebyakutuukako naye katuulagawa kubanga jjuka y'omu ku baayita kkojja wange luli ebisala biri eby'emabega biri mbanyumiriza we nali omuto kkojja wange alyoka nnoonye oyo omusajja yali abeera kumpi nnyo n'ewaffe just nga omanyi bibanja na bibanja byawukana oboka ebibanja nga bisala otuuka ewuwe nga ngamba katoolaga nga mubuuliramu ebyaliwo buli kimu nga ngamba nange nabitegeera naye katuzzaako kyamugamba sirina ssente maama wange nagezaako maama wange nayogera naye n'atampuliriza n'agamba nti ajja kujja nkuba tesikyagala kunkuba nako emiggo kuba ewaka nkuze nkubwa maama wange naye abadde nkuba taata nkuba kati era nkyakubwako nze kati omusajja n'antunuulira n'asirika n'angamba tisoke tuula kunkutwaleko kati muto wange oyo n'akaaba baaba tugenda n'akwata booda namugamba nina okugenda I have to go n'angamba tisoke baaba bye nkwagaliza olugendo olulungi nti kale omwami oyo bambi n'anvuga ku booda yi n'antuusa ekaliisizo nga bwentu bwenva mu kyalo Mr. Sozi
Nsaasozi ntuuka ekaliisizo omwami antuusizza. Jjukira bwe emyaka nali nkuze. Actually ndoza nalimo nayingidde 17 years. Yeah, 17 years. Senior nayingidde 17 years. Kuba nali nduddewo engeri gye banzizazza nnyo emabega biki ebyo. Ebyokusoma byange ebyagootaana ennyo. Ewe natambulira wali mu kagaali wonna ne ntuula omwaka mulamba nga sobola kutambula. Nga ndiko treatment kati ntuuka ekaliisizo omwami aŋŋamba olaga wa nga mugamba ŋŋenda Kampala. Nga ŋŋamba oyina ssente konza I don't have money. Ng'omusajja akwata mu nsawo ye ŋŋampa emitwalo 2. Nafukamira ne nkaaba ne mweyanza n'aŋŋamba ekyo nkikukoledde nga gwe kubanga embeera yo ngimanyi tatawo si musajja mwangu. N'aŋŋamba naye oyo omukyala wabanga yayogedde bw'atyo naye nkuba gye bamukubamu singa oyo omukazi alina amagezi singa naye alowooza. Nsaasozi nga nva bwe nti omukyalo senior feeling efa. Nnyingira ekibuga ntuuka nalinnya ssaawa ziba mu 7:30 awo nga nva mu kyalo nayingira ekibuga kawungeezi. Tuuka sina we mmanyi mu Kampala, sina wa kusula, nasula ku street that time. Then nasula ku mulyango oguyingira mu Owino waliwangawo omukyala yali afumba emmere we nasula. Guli kati ku makya agenda okujja okukola nsangawo nga mmusaba omulimu. Nga ŋŋamba naye ng'olinga ali student ne mugamba naye it's a long story. Nkaaba. Nsaasozi omukyala teyali mubi ŋŋampa ew'okusula. Mukazi bwe yampa ew'okusula awo nga ntandika okukolera mu woteri ŋŋampa 3,000. Nga n'ekyokulya kipa zandibadde 5 naye I had to eat nga tekyegula mpa kyabwereere. Nsaasozi mbeera ew'omukyala awo nga nsula mu kawoteeri ke. Kati eri ku mazzi oyo omwami waliwo omwami yali mukwano gwange omuvubuka oyo. Yalinga mukwano gwange kuba yatutikkiranga ebyennyanja ewa maama wange. Oyo omuvubuka nga kati nali naakamala wiiki ng'emu weeks 2 ng'oyo gaayi ng'ajja n'ebyennyanja mu Owino. Yajja n'ebyennyanja mu Owino. Kati mba ndi awo kasitoma yajja kugula mmere kati mukama wange nga mpita nga ngamba jangu obuze ono kyayagala ngenda okuba amaaso nga ngakuba ku muvubuka n'entya nali nziruka nange atonziruka jangu. Kati engeri gye yali mukwano gwange nga mubuulira ebyaliwo n'akaaba nga nankaba kati nangamba tisoke kangende mpandise ebyennyanja kandye emmere kati nga tumuwa emmere ng'alya nga maliriza okulya ng'agenda wandise ebyennyanja nga ngamba ngenda kuva eno then ekawungeezi ngenda kujja nkutwala ewange obeere eyo nga ngamba okay nga nsanyuka. Nsaasozi nga nva mu kusula mu Owino mu bayaaye nabawona nga nvaayo nga nja nga nvuga engeri gyalina emmotoka nga tugenda ewuwe yalinawo kaluumu kamu eri ruumu emu nga mulimu ekitanda n'akafalisa akatonotono yali nkinnya. Yes, n'entamu n'akasigiri ng'ennyumba munda ya kapeti yali ew'omu nkokoto yokka naye nga siiringi mwerimu eyo luumu naye nga talinawo ttooyi. Nga ngamba ogenda kunondayo somako nze ye njagala nga ngamba tisooke tugenda ne kufunira essomero nga nnoonyeza secondary nga ntandika okusoma nga nsasulira buli kimu nga ntandika nga nsoma. Kati tabbu wejjira kuba yali nga tabeerawo nga neeyagala nga ndiwo nzekka nga tabeerawo ajja lwalumu ate tasula. Kati kwolwo we yajja it was 3rd term maze senior 3 nga nakamala ebibuuzo yali atise ebyennyanja nga bamukutte kati emmotoka we baazikwata kuba yalina emmotoka zaali 3 emmotoka ne bazikwata ne bakuba amasasi kati driver we bambi ne bamutta. Kati driver we baamutta n'adduka kati ye yali avugako n'adduka n'emmotoka zinene 2 kati eri emmotoka esooka gye baakuba amasasi kuba bayinza ne bagaana ne bamukuba amasasi kati yenazza zino emabega n'akubya bano ne baddayo emabega ne batema ppanya ne bagera kati we baatuuse emmotoka n'afuna wayazikweka n'ajja ewaka n'asulawo kati ne tutundula vanilla.
That's the day I lost my virginity. Ne tutunula vanira ne tubeerawo wayitawo omwezi gumu ngenda okulaba nga ndi lubuto ebiseera ebyo. Actually olubuto nalufuna ndowooza yali sekendi ttaamu eyo, ndowooza bwe mba seerabidde nazaala gwa 2015 eza 2015 awo nga 2 yali nga 2 we nazaalira muwala wange. Nsasozi nga nfuna buto nga kusoma kufiira awo saatula siniya 4. Ne tubeerawo omusajja natandika ate okukyuka, olubuto olugenda lukula biki talina kye yali ashopinze. Jjuka ye mwana asooka nali nagulawo obuntu wange obutonotono, kati nali nafunawo n'omulimu awo nentandika okukolakola nga nsevinga nga tabeerawo naye nga tamanyi nti nkola. Kati nga mu mwezi ajjamu lumu oba mu wiiki n'obutagira ddala, kati nga mbeerawo bwentyo. Omusajja natandika okukyuka. Mr. Sozi omusajja yakyukira ddala mpola mpola mpaka kutuuka kati nali nkunganyiza emitwalo gange 4. Jjukira olwo nvudde mu kyalo, maama tamanyi gye ndi, taata tamanyi wa gye nalaga, bonna tebamanyi. Maama nga yanoonya n'avaako n'atandika okubuuza. In fact yabuuza n'oyo Guy kennyini gwe nazaalamu omwana, n'amubuuza nti muwala wange baŋŋamba mu kyalo yava naye manyiiko gy'ali gwe wayogerako ko, naye namugamba ate nze nandi mugye watalina nnamba kyokka nga yannini ewuwe. Ne tubeerawo. Maama n'addamula namugamba naye omugundi ono tamanyi gye ali nti nedda. N'erinnya mbadde ndyongedde nga mugamba nedda simanyi, ng'asirika. Nga tubeerawo nga ntuuka okuzaala mugamba njagala ssente. Kati kwolwo yali azze, yajjanga leero ekiro, yajja lwali lwa Mande, kati ate enkera ku Lwokubiri ng'addayo. Ne mugamba ku Lwokubiri lwennyini ku makya, ne mugamba naye seewulira bulungi tewandigenze kukola, leero sigera tubeereko ffenna wano ewaka. Guy n'agaana. Mr. Sozi negayira Guy asigale ewaka, yagaana. Nenkaaba ne mugamba sigala. Guy Mr. Sozi wallahi billah Guy yagaana okusigala ewaka. Guy yagaana mpaka nakati. Kati kwolwo nkeera ku makya nga Guy agenda okukola emirimu gye, ntandikawo. Kati kwolwo olubuto lwannuma, nasooka nempira kwolwo nali nasiba enviiri nenzisumulula kwolwo. Kati olwo nga njagala nzisumule nenzikolemu litaaki. Then nze ndotuka okuzaala nga nkola ki, nga nsibamu endala. Munnange kwolwo Olwokubiri ate bwaziba nayiwa amazzi mu nnyumba. Jjukira yali luumu nga nfunda, kati nga ekitanda nga just carpet twagini gyekyogikanga so yiwa amazzi gabeera kuli, kati gulimu kabadda. Kati nga neyiwa amazzi gali neneebaka nga ninga kikere. Amazzi gali mangi, nakwata eddwala n'ebiyiwa ebiduma 2 amazzi nembiteeka mu liyumu era nejjulo amazzi. Nabeera mu luumu ku carpet kulinga kwe neevulungulira. Kati mandi awo obuto mpulira lunumirira. Omusana kwolwo gwayaka. Nze kuba ku lubuto olwo saalya ku mmere, wabula nanywanga bunywi okusinga, okuggyako ebyo ebibala naanaasi, wotameroni, biki ebyo nabiryanga, naye emmere obuto lwaziira emmere. Mr. Sozi naye nga mbeerawo. Nabeerawo kwolwo olubuto lunnuma. Waliwo omukyala yanogera ngaawe eddagala kutuuka kuzaala bambi yambeera mu kuzaala yeyandiko nga muyita na maama kuba muwala we twenkana emyaka, namwagala nnyo. Ne tubeerawo era nakati mukwano gwange, actually mukwano gwange mpaka nakati tamuyita maama, musaamu ekitiibwa, mwagala nnyo omukyala oyo. Nga obuto kati lwali zibeera ssaawa 12 ngenda okukola akantu kansa ngamba kyekinsazi. Mr. Sozi obuto lwannuma, jjuka enviiri nali nsumuludde nga ninga omulalu, nga obuto engeri gye lwannumamu nga nze nantobye, natambula ng'omulalu ninga ne munoonya ne mugamba obuto lunnuma. N'akubira omusajja n'amugamba obuto ono lunnuma, n'amugamba nze mbanne mmanyi azaala gwa 6, bw'atyo bwe yamugamba. N'amugamba bano engeri gye baba basooka
tebatuusa myezi 9 tebagituusa. Omusajja yagamba olutula kaserulwe bwati bwe yaŋŋamba ku ssimu n'asirika. Mukazi n'amugamba kati nomuwe ssente tugende ffe mu ddwaliro. Yampa 40,000. Egyo 40,000 sirigyerabira. Yaŋŋamba kebera wano bwe wati mu nsawo yange awo ey'essaati waggulu ku musumaali 40,000 gye girimu gy'oba otwala gw'amanyi. Mr. Sozi namugamba tisoke jjukira nalina gange nga nagaseevinga kuba nali nkolaakola nga nseevinga obusente nali seejalabye. Nga ŋŋamba mukyala nga tugenda mu ddwaliro nga bwe tuguluba kiro. Tutuuka eyo waliwo omusajja bamuyita Twaha agamba agenda kunteeka ku kiso namugamba kaŋŋome lunnume. Nga mubuuza kati oba ogenda kunteeka ku kiso ssente mmeka nti 80,000 sayininga ne maama wo nasayininge tugende mu theatre nabagamba nedda. Kaŋŋome lunnume. Kati olubuto Mr. Sozi lwannuma, olubuto lwannuma nga teruddiriza, olubuto lwagaana okusirika. Ne ŋŋenda ewa maama we nga tetunaba kugenda wa Twaha. Nagenda wa maama we nansiiga nanoga eddagala awo nansiiga sekako ne Sodikia n'angamba genda ewaka opaakinge. Kati ono muganda we ono maama we nali naye tugenda tuuka mu nnyumba ng'ennyumba nagiyiyeemu amazzi n'agamba kiki kino kikere kye kibadde kiwuga oba kyennyanja ne tuseka. Ne mugamba bwedda neebasaawo n'agamba obwedda babasaawo wano nti olubuto obwedda lunnuma nga ndi awo. Nanga ne muwala gwe oli mugumu. Kati nga tusirika. Kati nga bapaakinga ennyumba yonna erimu amazzi. Ebintu ebimu bitobi. Kati nga ajjayo engoye kesi nali nagiggyeyo engoye nga nasoddesodde ku buli n'alondalonda buli kimu n'apaakinga. Ne tugenda mu ddwaliro ne tugenda e Kawaala. Kati engeri gye nali nziira nga ninamu akaasimaasima okuziira okwo nakati nkayina. Nga tutuuka banaye basawo kabanvumenze nga ndabika nga ninga mulalu. Musawo omu nali ngenda namuyisaamu eggaali nze. Namuvuma ne mugamba nawe nvaako obuto olunuma nawe otambuza bya kisiru. Ne nninnya olusozi Mr. Sozi ne mpalampa olusozi ne twampa olusozi. Sawa nno omusawo annyambusa olusozi ne mugamba musawo agendako mu manju nti nasula omwana abaani muto biki. Omusawo oli yonna yali mukambwe. N'aŋŋamba getuula ku baketi eyo nze nja kulongoosa tofaayo nze kale. Ne nninnya olusozi lw'e Kawaala olwo. Banaye mukazi yanninsa olusozi. Zibeera ziwera ssaawa 9 zali 10 awo nga kitundu. Ne mpulira nga omuntu ajja ne ŋŋamba musawo nyamba ne baleeta akatanda. Baba bannyingiza bati eddwaliro. Awo zaali ziweze 10 baba bannyingiza bati eddwaliro omwana n'afuluma. Gwe namuzaala 10:45 ez'okumakya ekiro ekikeesa olwokusatu ng'ennaku z'omwezi 2 2015 mwezi gwa Kutaano. Olunaku olusirulerabya ne nzaala omwana kati we nnakoma okumanya eby'oku nsi ne nzirika ne bantwala banteeka ku byuma kati nadda engulu kawungeezi zali musawa nga zigenda mu 8 nga n'eddwaliro ate lyendimu ddala kuba omwana bamujja kule bamutwala ne muleka e Kawaala ate ne bantwala e Mulago. Kati ŋŋenda ono maama yasigaza omwana kati ate nze omusawo omu naŋŋenderako ne bantwala nze ngenda okudda ewundi mu ddwaliro walala. Mbabuuza mwekwatakwata omwana simulaba. Mpulira olutali mu kintu nga mbabuuza omwana wange aliwo nti omwana wange oba yafudde aliwo nkangamba ogenda kumulaba nga banza mwambulezi nga banzizaayo e Kawaala. Kati ono yamukubira omusajja n'amugamba omwana abandi naleka yazirisi kati neeraliikirira. Kati bwe nadde n'amukola mugamba guno bamukomezaawo yazza engulu. Kati nakana ngamba oli mukumbonyabonya nga n'omwana ayinza okuba kwasi wange biki. Nguna mugamba tuweereze nno ssente ng'omusajja anyega. Kati ono mukyala gwe nali naye namugamba guma ssente zizo weeziri. Emitwalo n'akasanga kwasiza ne tubeerawo mu ddwaliro ne bagema omwana ne banneekebejja nga nteredde kuba omwana saafuna kiso naye nafuna wuzi 12. Wuzi 12 kuba nava mu musaayi mungi ne tubeerawo mu ddwaliro kati ne batusiibula. Jjukira omusajja amanyi okungamba nti omwana nakasiiwoowe. Ensasozi nakaaba ne ntuuka ewaka mu nnyumba yange n'omwana wange ne tubeerawo. Omwana naye nankaabya ekyo kuba omwana akaaba nkaaba.
omwana akaaba netubeerawo omukazi oyo nabeera nga ajja bwanyiganyiga ze kulo naye nabijanjala kuba nali njagala jika bwe nadde ngo enjala etuluma nalya emmere mu ddwaliro nagula emmere nendya banaye nalya nate nze obuto lwange kikomusa nti terwagejjako teri yalulaba naawe wetwali banemba teri yalulaba kubanga nayambalanga fittingi nentama nga terulabika lwabula kati bwe nazaala buli munandaba nga nazadde nabalaba ku booda nkomyewo n'omwana n'ebintu olya ne booda bibagamba gwovaawa nti va mudu wakuzaala nti wejjo olina olubuto ntiye nti oyo mwana mubbi omubbe kati netubeerawo mukama nansaasira bandi awo wiiki emu omukulu ng'ayingiddewo nalukonkona nemuggulira n'ayingira jikira omwana nalizisa namutuuma lyangeze namu erinnya lya Rahuma kati ye nga ye ate nga ye mukristaayo ya najja namuwa Christine kati bwe twatuuka nga tanaba namutuuma mannya yatuuka mu nnyumba wotazala omwana aninza ku omwana si wange atandikidde mu kuyomba naakamuuga ne mugamba ekikulya ekikuleese namugamba woba ogenda kuyomba sirugula kulwa lugwa nenyimya mulyawo natandika okuyomba wazadde omwana ayinza okuba si wange biki biki ne mugamba fuluma kati nalaba nga ndoza nzivuddeko n'ayingira netuteekako amataala watwalina amasannyalaze nemujjako bye yali aleese natandika okukebera omwana agaka omwana nga mulaba omwana mufaanana biki biki afaanana buganda biki eki natandika okwasama omwana ng'afaanana mukulu we omwana naye wanza ayidde omwana ajejemba namugamba emitwalo ena kwe balya kwe banywa kwe kujjanjabibwa kansirika kati kumakyakeera ngamba omwana talina bintu saamunyega n'okumubuuza saamubuuza ng'atambula ng'agenda ng'ashoppinga ebintu bina bbaafu bikijukaza omwana naye namugulidde dde ebbaafu eyiye n'aleeta ebintu biki abiteekaawo nange saamunyega nti oba kino kuba bwe nali muleeba ekifo ky'okuŋŋamba nti oba kuliko omwana yaŋŋamba kimu nti omwana gw'ozadde ayinza okuba nga si wange nensirika misosozi tubeerawo omwana aba yakaweza emyezi 4 awo omutima gunnuma omwana yali yakaweza emyezi 2 ng'atandika okwogera ngenda kuleeta muwala wange abeere wano muwala we nga nze nsirika ng'omugamba oba oyagala mumuleeta naye tukyali wafunda naye ogwa amanyi kiri gy'oli omuleeta muleete kati omwana aweza emyezi 3 ng'agula omufaliso omunene oguggyako ekyekitanda tubeerawo ng'aleeta omutono nga tuguggyako tubeerawo jjukira wali wonna we tubeereddewo nga ndi lubuto biki nakolanga nga sente muwe ne tuzimba luumu ey'okubiri kati natuuka okuzaala nga just luumu ey'okubiri ebulako okumenya kuba twali tumaze ojjukomerera buli kimu nga kiwedde naye ng'ebulako just kumenya okuteekawo omulyango kujjukuba pulasita munda pulasita nakukisa emiti nga tugiyingirirewo kuba tetulina sente za siiringi nga twali tutadde mu pulaani kati nga nsirika kati munnange ng'aleeta omwana sente awo zibuze tetwali sente tubeera kyokka aleese omwana kati wano ku myezi 4 omutima gunnuma nga ngamba kati yessaawa ngende ewaka ndabe ku maama omutima gunnumira maama jjukira mufunye obuto saamugamba tamanyi gyendi ntuza kuzaala tamanyi nga ngamba omwami wange nga mugamba omanyi nti njagala kati kugenda waka essaawa ng'atya nga ngamba ogagana n'omwana nga mugamba ate omwana wange mulekeraani mwana wange musasozi nga tushopinga tugula sukaali sabbuuni biki nga ngulayo n'olugoye awo musasozi nga ngenda ewa maama entebe ku mazzi bwe natuuka ewa maama yasanyuka natuuka kasaamusangawo nasanga bato bange kati yali ageze ku firimu kulaba Kinigeria ko yali muntu nnyo wa Binigeria kati nga bato bange bajja nga bagenda maama sisters nga bagamba mulimbo oyo alayika yafadda simanyi ne gye yalaga naye gwe mulimbo gw'ogulayika muzimu agenda okuntuukako nga yenze natulika n'akaaba nanzijjako omwana nasitula omwana
n'asanyuka n'ayita banne mikwano gye n'abalaga omwana wange alabise, omwana wange biki mwana wange ensonyiwa beeki ng'akwata mwana nga tuyingira mu nnyumba ng'ayaniriza bintu byendeese nga muwa n'olugoye n'olugoye lwe namuwa teyalusiima nga maama nga muwerako n'ez'okulutungisa olugoye era bwe yalutwala ku kyalaani olutungisa teyalugjayo naguno gwaka asirika ng'asanyukira mwana ng'akka mu keesi za ngoye zetwalina ewaka ez'obusuka bwe yalireera mu bato bange bonna ng'aggyaho keesi namba ng'agimpa teyo keesi ez'engoye za muzzukulu wange kuli zaamu omwana nga mpa ne gomasi ngoye ze ng'alonda mu gomasi ngambako zino neeno londako emu ng'agimpa jjukira ntuuse ewaka sisita wange anzirako mmusangawo ate ali lubuto saamusangawo natuukawo nga baŋŋamba nti ne sisita Fiona bwe baamusindika okusoma ate ye tebaamutwalira ddala ate nti ate ye kati ki mbu ye baafumbiza mufumbiza ko nze wangi nti ye ngamba oke nga tubeerawo mama ng'asanyuka nga tufumbira caayi nga muzzukulu ne bwamulira ng'akaabamu ekyo ng'akuyita ng'asituka ng'amuwako ku caayi tubeerawo nga tunyumya teyambuuza kiki kyanzija mu kyalo nange saanyiga nga nsirika misosozi nga tubeeramu obulamu namalayo akalunaku lumu olwokubiri ne ntambula nangamba lwaki ogenze mangu ago ne mugamba I have to go jjukira omwami wange aŋŋamba saagala olweyo abavubuka bajja kukukwana abeeyo abakwegomba biki nga mugamba oke kuba nali muwuliriramu misosozi nga nninnya nga nvaawo ewaka nga nzirayo Kampala ngenda otuuka ku mwalo ng'omwami wange anninze ng'asitula nzija ku mwana nga tuteeka mu kinaala ng'atwolekera akakaze ddala nti ntuuse ewaka teri ankwanye nali naakamalayo ewaka wiiki emu nga naakava ewa maama ng'omusajja aleeta omwana ajja atagala n'omwana muwala we nga mwaniriza nze nali manyi omwana amuleese kubeerawo olunaku lumu bbiri addeeyo nga bwe tumaliriza ennyumba yaffe tugaziwe omwana abeerawo ttaamu emu nga omwana ajjukira ewa maama ye yamugamba nti amuzza kumbe omwana yali amubbye bubbi omugoye omwana lwe yajjiramu lwe lwakoma era ne ntandika okushopingira omwana engoye biki ne tubeera n'omwana n'atandika okusoma walidde bwe yatuuka omwana n'agenda ewa maama we omwana agenda okudda nga gwe madde ngamba ekintu takyampulira omwana akuyisaamu amaaso omwana akukimba asirika second term bwe yatuuka nga ndaba emize gyegimu yali second term yali second term kubanga mulanga we yali awezezza emyezi 4 by then if I'm not mistaken nsasozi nga mbeera na mwana oli nga mwagala ng'omwana wange nga simuboggolera nga sikola ki nga mwagala kati batikya batandika okomplaininga ku ssomero nti lwaki omusajja bw'ava mu kibuga waba alina gy'avudde ajja ne soda biki byonna n'abituukiza omwana kusoma namugamba lya bw'okoowa osuula obugabirako banno kati abasomesa nga kibaluma nga bajja babiŋŋamba nga mugamba bannaye nze omwana sirina bwogerero kubanga nze omwana nali simuboggolera kiri awo nga mutwala ng'omwana abasomesa bakomplaininga nze nsirika nga nkima amazzi kati olunaku olumu nafumba emmere oyo mwana nze bwe namuwanga emmere ng'alya bulungi nnyo nga gamba bale kufumba maama emmere neewoomye maama neeyanziza maama bannyongere ku kyokulya nga nkimuwa ng'omwana gugenda kusomereza nga omwana wange yali tayambala lugoye lukamule nga yunifoomu ye eva aba smart ng'era abatica be baneegombako kimu kuyonja mwana ng'abeera smart ku ssomero nga baana banne bamwegomba nga tufunye mwana mbeera ng'abeerawo kati nafumba emmere olunaku lumu kitaawe yaliwo kati oba nali neerabidde kimufumbiro mu sitoowa nga ali neerabidde oba kyali ki kulaali tufumbire awo wabweru
alina kinaludde wabweru nsituka nkino ne ngenda okuwulira muga taata nno bino ebimere sibyagala abiisa bimere kantuuka mu nnyumba ngamba buuza ebimere ki bye mugamba bimutayagala ng'asereka nga omusajja gana nga ebimere sibyagala ensasozi nasirika natunuulira omusajja nga siina kyakumugamba seriously nali sikiina nga ntunuulira omusajja ng'atambula ng'agenda ng'afuluma ne muwala we ng'emmere bagibuuka nga bagenda nga mugulira byayagala nga balya nga babeerawo bwe batyo nga n'ekyeggulo nga bwe batyo nga nze nenva emmere tebakyagirya nga lwabedde ewaka muwala we bwe yabeerangawo nga lwabeera nga waali lwajja okumalako ebbanga eddene waka naye nga wembeerawo nze n'owange n'omwezi ogulira tomulabi naye nze yaguma okugulira omwana owange engoye ku buwere eno yazamugulira kyamuwe obusuka bwali 6 n'obuteteerezo bwalinga 3 bintu yaleeta mpozi ne zipampa biki ebyo bye yakomako okuleeta munnange nga tubeerawo ng'omwana nze nakwata mu nsawo yange ne mugulira engoye buli kimu oyo muwala we n'abeerawo n'asoma third term netuuka omwana kati mu busungu obungi bwe nayina bwe yayogera ekigambo taata bwe yavaawo namukuba nawulira obusungu ne mugamba lwaki bwe nkuwa emmere n'ogirya ate taata waabeerawo okola bwoti ne bwoti ng'asirika omwana atandika okunyooma sekenda bwe yatuuka ng'agenda ewa maama we ngadda ng'era embeera zikyuse kati olunaku lumu namukuba n'azimba ndoza nakitabe najja namugamba maama yankubye olwokuba nakoze bwenti ne bweti kati kitabe najja nanvuma nga n'omwana awulira nensereka nemugamba it's okay kati third term yali tubagenda banatera okuwummula awo nga bakyali kusoma semester esembayo akamaliriza akasemendeza bayingira ebibuuzo kati omwana najja obuugi ku ssomero omwana oli we bamwokya banne bwe yadda ewaka nzi teyaŋŋamba kati ticca yatwala obuvunanyizibwa n'akuba ekitali namugamba nti omwana yayidde banne baamuwokeza naye afunyeko ku treatment kati nze ticca aba ayitawo akawungeeza nta nti maama gundi nti wanje nti ono muwala we yayidde obuugi naye mutusonyiwe konze yayidde nga taŋŋambye nga mugamba kisoke kangende mukebere nga mugamba gundi lwaki toŋŋambye nti wayidde lwaki oyingidde mu nnyumba n'osirika mwesasozi omwana yasirika mba ndi awo nga kitaawo ankubira nga nvuma oyinza okuba nga gwe agambye abasomesa baŋŋambe nti omwana yajjiridde kusubira nga gwayokeza omwana wange mwesasozi omusajja yatabuka nanyiigira nanvuma nawe obusiro obutategeera biki yogera bingi nenkwata omwana nemutwala mu ddwaliro ne bamujjanjaba nensirika kati holiday ya third term bwe yatuuka omwana yagamba nnyina nga mpulira nali ngenze mu nnyumba kunoona ngoye ze before omusajja bwe yajja n'ayomba nti omwana ereka namwokya biki n'ayogera nankuba n'okunkuba ne mugamba omanyi third term bwetuuka holiday bwetuuka nkusaba ekintu ekyo kwata omwana oyo omutwala ewa maama we tadda bwentyo bwe namugamba omwana we bw'omutwala takola kitadda wano nga nkwata mwana nga tubeera nnyina nali ndi awo nga zimuleese yajja zonna nga mwana mugamba maama yanjokya mukazi ng'ayomba ate no twekube mujja wange mbangamba gwe omwana ngambye gwe wamwokya biki ne mugamba bwakugambye ekisookere kirina buzibu kwata omwana we omutwala nnyamba tokola ki tomuzza kuba nyinza okukwata obusungu kubwe nnina nyinza omukwata ne mukube wabinakola kinaazimba misasozi nga mpaayo omwana ng'agenda olunga nduwona nasigalawo n'omwana wange bandi awo ebbanga lyekulungula ngendako ewa maama okukyala kati nkola musajja lwategedde nkola nti kujjuka lina linga nkola nga nkukuta nga byonna byenkola nga nkukuta naye era tamanyi nti era nkola era takimanyi nali takimukweka kati munnange nga ngende ewa maama kati nasanga ewa maama ewaaliyo emiranyi maama baali bamusibye yakuba munne yamukuba n'amwisa bubi byali bya mirimu gyabwe egyera
kati maama bamusibye muggyeko omuto wange olwo nno ndeeta mamizi dota bwe yanzalira leenya nakati ndeeta mamizi dota mujja ku maama mwereetera oli yali tagambwako tanenyezebwa buli kaze kali kwoli ate musirise muzibu bwe ndeeta mamizi dota awaka Mr. Sozi twabeerawo ne mufunira somerawo ne mubeera nga nze amusomesa nga muwa buli kimu nga ne bato bange bali abalala nga ngula ebitabo ebyo biki nga badde basoma bonna nga badde buli omu mu kisulo nga maama asondayo akasente nange ne muwaayo kemba muwadde munnange tubeerawo ne mamizi dota awaka tubeerawo tutuuka tufunamuko obutakkaanya awe waka n'omwami wange mu nsonga za ssente era nti bw'omuwa ssente ng'akwewezeeko takuwa twafunamuko obutakkaanya tamanyi nti nkola wabwe namanyanga nti ajja kuba nafumbiranga amasayiti Mr. Sozi emmere abazimbi abo nga bwe nzigya akasente kati bwe manya nti yazze ekiro nga nkubira mukwano gwange mugamba nti leero azze naye ogenda fumbira ewokera ku makya ojje nja kusooka ojje nkuwe buli kimu okitwale ewuwo ofumbe ntiiye nga bwenti bwenkola kati mamizi dota mbeera naye atandise okusoma amufunyemu akasente awo ntandise okulaga omusajja nti kati nkoze bizinensi etegeerekeka kola omudaala gwa capati n'ennyaanya n'emmere embisi ebisigadde cyakala nga omudaala gwa capati nga ntundawo n'ekimisana nga baliira ddala abantu nga bamanyidde mamizi dota olunaku lumu namukuba mbuuza ki Mr. Sozi mbuuza namukubira ki mamizi dota yali tayagala kunaaba jjukira awo n'ebbanga lyekungudde nali nkoze omudaala nnyini kifango byewo agamba ng'okola onampa ssente nnyingi gumpa obusente butono ate ono wa saaluuni biki omanyi fitina z'abantu tutuukesa bagamba nti ndabika nze nsiraanya oli obutakola biki biyingiddemu awo ebyeddogo biki kati nze gayi gwe naleeta okusula mu kayumba ako nze waabwe nali simanyi nti musawo omuganda ewaabwe kati ze namuleeta nafuna muntu mukwano gwange nga simanyi bakagulawo ndize nga mugamba jangu onkumire nga akayumba kano malemu okubba ebintu nti ngera asulamu n'akakuuma nze saamanya byaddira nyina ekifo atuukeseera antabukira nga bangoba we nnali nkola nga nvaawo nga ŋŋendako walako nga booda ate twalirawo 2,000 okugenda gye nali nkolera mamizi dota mulekawo nga we waka ng'agenda kumakya n'agenda ku ssomero nze ningenda ne nkola kati nga manyi kusomera ajja kusiiba yadde akawungeezi asomere ku tuzzi twaba asombeyo kuba yali mukulu mamizi dota yali myaka 9 ku 10 awo asombe amazzi aleete amazzi g'abalese ewaka ayoze yunifoomu ye nja kugigolola nga nzize then muwe n'ekyokulya ali ekiggulu mutegekere ebyokumakya byanaakola ki ku ssomero bwentyo mamizi dota nga tanaaba mamizi dota ali tagambwako mamizi dota tanenyezebwa nga bw'ogezaako okumuvuma akaaba nga bw'ogezaako oba okumuboggolera nga akaaba kati mulamu we twafunangamu obutakkaanya mu by'emirimu jjukirawo wonna nalina omwana ebyo biseera ng'omwana alwala Mr. Sozi nga nagamba omusajja okuntwala ewaabwe omusajja yagaana ng'omwana andwalira omwana nga ntwalako nnyo ssente ate nga talina kyampa Mr. Sozi mamizi dota mbeera naye mamizi dota nga omusajja twafunamu obutakkaanya ng'emirimu gye nga gifa bwe namunyiigiranga ne tufuna obutakkaanya ewaka ng'emirimu gye gyonna gifa ng'olumu bamukwata ng'ebyennyanja babigabira abantu ng'emmotoka bazikuba amasasi ekitegeera kasita twafunanga obutakkaanya ng'oba mba nina kyennamusaba nakinyima oba ne mukolimi oba ne nkaaba kasente zimubula Mr. Sozi kati olunaku omusajja yali asiraanye ng'amaze omwezi mulamba takola ali waka kati nva gye nvudde nga ŋŋamba omanye ekiriwo nti sisita wo oyo omulaba nti ye
tanaaba konze wangi nti sisita utayagala kunaaba konze naawe olimba tekisubuka nga ngamba namugambye okunaaba naye teyanaabye konze nga muyitambule nakomako leeti ssaawa zaali mu nnya nga mugamba gundi wanaabye kaasirika namugamba weeyambule ng'atandika okukaaba kati namukubamu embooko zaalinga bbiri n'adduka kati olwaddako temukwasira nga teyanaabye nga yamugambye okunaaba yeeyiridde weeyirize ngenda okukwata omwana misasozi nga yajjuleko omwana omuwala imagine omwana omuwala wojjulira ekko mu buwala mu bulago wenna wenna n'oddugala n'obanga oba kiki misasozi nayombesa omwana nenkwata omwana nemukuba nemugamba ngenda kukukuusa omusenyu oyiga okola ki okunaaba nakyogera nengukwata muganda nemugamba guno ngenda kukukuuta nga ngukutte nemugamba ngenda kukukuusa omusenyu oyiga okola ki okunaaba olw'obusungu bwe nalina omwana bwe yadduka n'abula natunoonya omwana ekiro ekyo tetata w'omuwala wange omwana n'atuba netumwesonyiwa kati mukwano gwange ku makya bwe nazuuka nga ngenda okukola nali ndi awo ng'amuziza nemugamba naaba ofuna ekyokulya kyekyo nze nga ntambula nga ngenda kumbe namukuba nazimba kano akakongovule kuba nasika namulawo gwe kuba gwe gwani okumpi ekiro ekyo mu nnyumba nemusika nemukuba oguluko nekuzimba kati nakwata obula neyagenda ku luzzi n'agamba abantu nti sisanga mbonyabonya ndyako emmere biki bingi byayogera kati nga omanyi fitina jjukira we nali ku kitundu nga ninawo fitina kwane omwana mu fitina eyo ngenda kukugira nkujumizaawo mu maaso awo Mr. Suzi nga bandi ku mulimu nga simu enkuyire omusirikale nga manyawo tukwetaga ku polisi watali bizi nga bagamba ngenda kujja akawungeezi kubanga batukwagala kati amagambo essaawa zino ndi mukola kati polisi yajja ku mulimu nali nga nebabawo yangamba polisi yeze nga mpette ensonda nga bagenda tebanfuna kati akawungeezi namayiza nga neetwala nga bansiba tulugunya omwana mulyako emmere omwana nga ayogera ngamba baba ankubira buli kimu annangira biki nga banteekayo munda jjukira eyo era process mama yavaayo dda ku kizinga tetumanyiwo yakola kifu yadda bakubira mama nga omuto weeri gye nali nkolera ng'ajja ku polisi nga neeyimirira nga banta kuba nasulayo no omwana nga ye teyasula munda kuba omwana naye ngenze naye owange tata yajja n'amukina mukuba emugamba jangu ndi ku polisi bankutte omwana mutwale waka mwebake nagera n'omwana amutegekera nemugamba ssente weezitewe timufuneewo kyemulya kweyayitakola nga nze maama nze tata buli kimu ssente ye yali yaawe yagikola ng'agidigidamu n'abalala Mr. Sozi nabeera n'eggaayo oli nambeera mu kkomera sisita wange nga banteekayo nasulayo nenkera nensulayo lwaddako nga nvaayo we navaayo nga mama wange oyo omuto muganda wa mama wange nga ajja anoona omwana toka omusimu nga mama nga tegaliiko ne mbagamba mumumpe nja kgenda noonye mama gyali muweeyo tutuukayo nga mama nga simu za mama teziriiko nga mama oyo omuto nga ajja neeyimirira ng'atwala oyo omwana nga mutandika omusasula school fees eri awa mama omuto ng'atandika okusomera eyo nga luggwa omwana bamugamba mbuwe nyinza okuba okugenda naye wakambu nemukola ekikyamu kw'obusungu nina bungi asirika ngulwo luggwa nga sigalawo n'omwami wange ewaka mpolampola kangenda nenkola nenziriira essaawa zange 3-4 bwentyo kati ng'omwami mulekereza kameeza alinga mukazi nga muwe ekyo breakfast muweza lunch ekyeggulo nzijja nakyo ng'ate n'omuwomuleza agenda siba okuzannya ludo n'omuwaniza ayinda okufuna ekyokunywa nga byonna mbimuwa kwe nali mwagala okitegeera naye musajja bannange Mr. Sozi ng'omwana nga mwejjako kati jjuka omwana muwala wange yali alwala yali akubwa yaawe nava ku mulimu eyo gye nkola Mr. Sozi ko omwana yajjanga alwala nga ngenda mutwala ne mmala wiiki mwezi kwolwo omwana yalumma olulimi era kati alukutule kwolwo yabwe yamukuba ne musonseka ejjiiko n'agigungubaza omwana yali awo akuzeekuzeemu ng'ali mu mwaka era awezezaawo omwaka nga gumu era azizza omwaka gumu
ya n'emyezi awo egigwamu kubanga nzijjukira ono Saara bamuleeta nga naakazaala muwala wange embaseerabidde misasozi nga tubeerawo. Munnange omwana yange obulwadde bumukuba misasozi, nasanga taata we yeegalamizza mbuli ne mugamba ssebo ekimala kimala. Bw'oba tosobola kusituka tutwale mwana ono wammwe leero ngenda kukusaanyaawo okukwokya oba okusalaasala. Jjukira omwana gwe teyenyeenya ng'entunnuse emala eddakiika ssatu ne lwokeddamu neekuba wano ku mukono ate nga kakuba katini. Misasozi naye olwo omwana ng'alinga maiti nga teyenyeenya ng'alina akalambadde nga naza okunyogoga ebigere. Naati ssaawa 8 ez'emisana woteri nagirekawo ne ndekamu omuwala ne mugamba nnyambaako tunda ebintu ebyo ngenze. Tutuuka nga nkaaba nga nakabedde amaziga gampiseemu kati nampoyawoya naziggyako akambeera ngamba tugende. Nangamba tugende siina ssente nze. Namugamba ssente nziyina ezitutwala, ebya ssente tobifaako nze ssente. Nangamba kale. Ne tuyita ebujuuko tutyo ne tulinnya ne tufuna booda ku Northern bypass ne tugenda mpaka waabwe. Ne tuyita ewaabwe Busega tetwakyama waka waabwe taata we yali abeera tetwakyamawo. Ne tugenda mpaka Kasanje gye babaziika ku kiggya ky'ab'Emmamba twasangawo omwami omukulu. Kati omwana bwe twatuuka Sakabusiro bwe twatuuka kasaawe we tubira ku booda omwana n'atandika okuzza amaaso engulu. Omwana yaseka Mr. Sozi, omwana n'aseka. Omwana bwe yaseka ne tugenda ne tutuuka ku kiggya ne batukozesa ne tutandika okulima ebiggya n'omwana n'alima ne twesobolako mu ngalo gwe twatwala nga mu busuuka nga teyeenyeenya n'anejja mu ngalo n'atambula yatukulemera n'okugenda ku biggya nze nali situka nga Ssezaala wange bamuziika nze nakoma eri ne balima ebiggya byonna ebisinga obungi baabirima ne batutuma omwenge omuganda byonna ne tubiwaayo. Omwana okuva ku olwo Mr. Sozi mpaka nakati teyaddamu kulwala. Kati awo omwana awezezaawo omwaka gumu n'emyezi awo egigwamu tutandise okufuna obutakkaanya. Omusajja takola, omanyi omusajja bw'oba okola alaba nti oba oyenda. Kati olunaku lumu nava ku mulimu leeti kati na mukwano gwange bamuyitanga Brenda. Kati essimu ye baagibba ku mulimu waakola. Mwe bamubbira essimu before nga nkyali eyo omwana amaze okulwala biki omwana ono sisanga akyaliyo eri ewa maama wange omuto maama bagezaako essimu ye neddako ne bamukoya nti jangu ono n'omwana muwala wo baali bamusiba nti olw'ensonga bweti ne bweti yakuba omwana. Maama yannyiigira. Maama bwe yajja nanona omwana era yampitako teyambuuza. Namulaba ku booda nagaana nona omwana we ne bagenda. Ngenda ogendayo ewa maama eri omuto okumubuuza nti omwana aliwa nga ngamba maama we yajja n'amunona namukwa ne mugamba okwata bw'otaba omwana n'omumuwa nze n'otankubira na ku ssimu nze ali wano. Ensirika. Maama yampalana okuva ku olwo. Munnange mba ndi awo nga maama ankubira ndi mpaayo kasente bato babagobye biki nga nkwata ssente nga nzimuwa saanyiga. Tubeera omusajja jjuka nga tubeera n'omusajja nga tubeera mu mbirigo kuva kuzaala mbirigo nno. Kati awo nawe jjuka we nali kabuvubuka omumanyi nali mukambwe ate nga n'okuba nkuba naye bba wange omwana wange yali azanya n'ayira ebizi bya ttooyi. Kati omanyi ebyana ebitaba byavula buli kikyafu biyoola buyoozi. Kati omwana atandika okuzannyira mbizi ekyennyamba teyabirya nakuba omukazi bwe twajjira awo empalana awo we nali kwanza naye sipangisa ate naye tapangisa ne mukuba no mu kumukuba namujja nawe mu nnyumba ne muwalula yali ne twekuba ebiseera ebyo twalwana na biseera ebyo omwana akyali mutaawo ne mu myezi awo nga 6 nakuba omukazi ate mutte. Empalana awo yava ku mizigo amatono atandika okugamba oyo omuwala mubi nnyo mukambwe nnyo biki atandika okumumpalana. Ate nalina omukono ogukola nga nkola
amasasozi kunaku olunva ku mulimu firimu wejjira ntuga nti ova mufumbo jukira ono nanobanga nga tofuna obutakanya nennoba neŋŋenda nennoba ogwasooka ogwokubiri kati ogwokusatu gye nali nnobedde kennyini nannona nanziza era nennoba neŋŋenda kati guno ogwokusatu nali nva kukola ku mulimu gye nali bwe nali ku mulimu eyo nga mukwano gwange akoze essimu yange kati essimu eyo bagiba n'ateekako hani ate n'atamanya nti mu ssimu yange nateeka enamba y'omwami wange nagiteekako ni hani kati twaliko navayo leeti ekyo ekyamazima ku mulimu nannyuka leeti entambula yali eyambula kati mukwene mugamba jangu onnoneko entambula ekuze kyembuze kati ono bwe yakozesa essimu yange yasevingamu ennamba ye nti hani 2 kati nze yange yaliko hani kyokka bannange Mr. Sozi ntuuka ewaka omwami mu emmere nnyingira ekigo naaba omwana naye najjanga ye munaziza nga yeebaka omwami wange akwata essimu yange ejjuka password bikimu yali abimanyi ng'atandika kukebera message ng'atandika kukubya buli muntu yakubako eyo ennamba yo yoggaayi bawo oyo mukwano gwange nga mugamba gwe njagalira omukazi atukomawo leeti biki yegwe hani kati nze nali bweru mpulirwasaakoza kigona kya munju ku olwo kwanali natuuka nasooka nenkolakola emirimu speed awo kwanakutuuka nga nenkola emirimu gyange ng'omukyala ewaka kati muwadde emmere alya mpulira omuntu ayogera ku ssimu kumbe ennamba amaze nogikopololamu kati nva mu kiyigo nettawula mbuuza hani tuyaani nga mugamba hani twate yaani nga mugamba kandabe nga nkebera essimu nga mugamba eno ennamba si yange wabula ya mukwano gwange bwati ne bwati bbaawe essimu ye bagibbye kati anaakozesa eyange akubire bbaawe amubulira amugamba amusinkanewa naye gaayi takutte essimu nga bwintu bwemugamba nali nkyabimalayo ng'oluyirundidde Mr. Sozi omusajja yankuba twekuba ekiro ekyo saawa twalala kuva ndowooza ssaawa 5 obutalo ne tulumala ku 7 ogw'ekiro ku 7 ogw'ekiro Mr. Sozi akatonotono ne gye tulaga sister ono alina w'owulira nga omutunuuliza emmundu bw'osanga abantu abapapa okujajinga bayinza ojajinga sister nenze si bwe ntyo nrespecting omuntu asituka n'avaayo n'atuwa love story ye nga ne bwe waba waliwo ensobi nga yali ku ye ng'agyogera era nze omuntu bwannyumiza ng'ayagala advice ku confusion ya relationship gyalimu naye ng'okunyumya kwe kulimu okubalansinga n'omulyango alaga nti wano ekituufu kiri nti namuvuma wano namusinisa amatu n'aŋŋamba osaaga najja n'ansika amatu kyenjagala ku sister ne gye tulaga nti abyogeranga bwe biri bye yakola ebibi ne bye baamukola ebibi byonna abyogera ekyo kyensinga okurespectinga ku story eno era nenjagala tugimaleyo mu kitundu ekyokusatu ekijja okusembayo olunaku olw'enkya mukkiriza nti eriyo relationship ezitali meant kubeerawo nga teyali meant kubeerawo njagala kutegeeza nkyalina ebyokomentinga ku story ya sister bingi mu maaso naye njagala bino mbijjeyo nga nesigamye ku bye tugenda okulya ne bye tulya mu love story eno bw'obeeranga mu relationship n'olabanga tokyali muntu alina mukisa guwulirwa naye nga always kikukakatako kubeera nga owulira n'owulira ne bagamba kino bw'otuuka okuba nga akola communication oba agezaako okwagala bakutegeere nga towulirwa kabonero akalaga nti oli mu kukaka relationship kubanga teriyo relationship esobola kumalako ng'okuwuliziganya kwa luuyi lumu ng'omusajja yalina okuwuliriza omukazi amuwulirize oba ng'omukazi aliwo okuwuliriza musajja teri relationship esurvivinga ng'eri mu stage bwetyo kikyengezaako okutegeeza
bw'olaba nga stage gy'olimu ya relationship yo tokyasobola kwogera kubanga ekikugaana okwogera toyagala kwogera baleme kuwuliriza buli kyoyogera bagenda kikozesa against you like it's a clear sign that you are forcing that relationship. Bw'obeera mu relationship ng'abantu bo bonna bagikuziririra olina boyfriend naye emikwano gye abakwetoolodde family members bakugamba nti nkubuulire tuli bantu bakulu omusajja gw'oyagala oba omuwala gw'oyagala gwe bino tobimanyi ne abcd ffe tumumanyi bwatyo bazze atambuza obulamu kakati bagamba ng'olinga atabitegeera ne bakwetegula relationship n'ogisigalamu ggwe ne munno abasinga bagamba nti yes at the end of it all the relationship is between about Moses and nakazibwe kakati olabanga ekikola ne relationship ng'eyimiriddewo ku bantu babiri bokka mumuve ku bino bagamba mwe abasatu basatulula family tezijja kubaliisa tezijja kubaliikiriza tezijja kubamalako mirembe naye njagala okkirize gwagamba nti relationship ebeera between you and him between you and her twogera ebintu nga tetufumiitiriza lwaki okwanjula kubeerawo lwaki siima muntu temwetaaga nakuŋŋanya bantu it's about you and that person bw'olabanga relationship oluusi erina mu stage etandika bagikuziririra abantu tebagamba oyo twamuta kabonero akalaga nti relationship eyo oli mu kugiforcinga naye ekibuuzo kyange kiri simple wandyagadde okubeera mu relationship nga yakuforcinga buforcinzi emenya n'ekisinga okuba ekibi nti ne bwemenya etya ewunzika tekoze ekyokusatu oli mu relationship naye munnange muntu oyo si mukwano gwo relationships ezo kabonero akalaga nti tuziforcinga kyokka n'omukisa gw'okusurvivinga teguba munene gubeera mutono ddala okubeera mu relationship nga toli wa mukwano n'oli oli mu kitongole omanyi ekitongole gye tusobola okubeera nga si bakwano baffe naye olwoba batuwa ssente ng'ekyo kyekitugatta okubeera mu relationship nga omuntu oyo si mukwano gwo bwe ngamba mukwano gwo temusaaga temuzannyako eriyo relationship nga osanga bali beejerega ne bakkiriza n'okkiriza ne bagenda ne mu challenge yoba game nti kati omanyi tugenda kuzannya game naye nze just ndi kyaliwo obwo bubonero obulaga nti abantu bano ba mukwano naye relationship nga tolina mukwano omuntu oyo nga si mukwano gwo tabangako mukwano gwo ogezeza akabeere mukwano gwo nga tekikola relationship eyo nkukakasa kabonero ak'enkukulana akalaga nti oli mu kukaka relationship eyo bw'obeera mu relationship nga ojjudde ebiwundu enkovu n'osigala ng'okyali mu relationship bwetyo ako nako kabonero akalaga nti mwana oli mukaka ekintu kikumenya naye osazeewo ogende ng'okikulugusa paka lwe kikuteeka njala kutegeeza nti emikisa mingi egy'okubanga kijja kukuteeka ku lwazi ogenda ovaayo ng'onyega biwundu nga watamwa abasajja toyagala kwana kugamba nga watamwa kyekikireeta ekyo oli omuntu nga si mukwano gwo n'akatono mwavaamu enkovu nyingi okulwana kulinga okulwana okwewebula kulinga okwewebula kati njogera ku nkovu eri abaana ab'obuwala nga bali tebeewasanga naye ng'omulenzi yamubongolamu erinnyo tamuwasanga naye nga yamuggyamu erinnyo yamukuba n'amuwandisa amannyo relationships ezitasobola kubeera na dialogue ne mutula ne mwogera nogamba wayi kino nno saakyagadde kyekyagala okugyayo kiri ekyokuwulirizibwa wayi jjo twogeremu jjo olina kigambo kyewayogedde nga tuli ku ppate nendaba nga ndabisa ate nga nkusuubira okuba nga gwagenda okumprotectinga tolowooza nti awakubye nnyo
ekitundu ekyokusatu nga kyekisambayo enkya violence. Katonda omulungi ffe tukwebaza bwebaza kubanga tuli ba muwendo, tuli ba mukisa bw'otuganya okuwulira ebigambo ebiva mu stories z'abasista ne babrother. Ekisa ekyo kakitumale, ekisa ekyo kakituyambe. Ebyokuyiga bye tuyiga katuleme okubirekaawo ne tubyetwalire. Otufuula abantu ab'enjawulo okuyitamu ebyo bye tujja tuyiga leero ne bulijjo. Taata omwagala tusabidde bonna abasoomozebwa mu relationships bakyalire mu ngeri y'enjawulo obalage ekyokukola. Gy'omanyi nti tejja kusurvivinga, yongera osiikuule omuntu oyo asobole okutegeera nti ali mu kifo kikyamu ekitasobola kubaako kye kimutuusa. Beera Katonda waffe, tubeere abaddu bo n'abazaana bo okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe bwe tusabira ndi ose amen.